Bano be bamu ku basuubuzi mu tawuni Kanso y'e Namutumba ababadde abakaawu olwa mmeeya wa tawuni Kanso eno Godfrey Mwembe okuzimba mu kifo mwe baagobebwa okukolera. Ababadde bazimba ababadde bagenda mu maaso n'omulimu mu bukuumi obw'ekitalo okuva eri poliisi ng'eno abasuubuzi bwe balangira mmeeya. Abasuubuzi ekisinga okubennyamiza kwe kubanga bba abaali bakakkalabizaawo emirimu baggyibwawo nga tebeesiikidde kanyeebwa. Obuyumba buno bwe tulikayanira meeyo okutuuka okuyida ni poliisi twajja okukeera ku ntyo nga bakumyeku ebintu eby'abaana byasiirira awo. TV byonna nga ebyali bikozesebwa mu saluuni byonna byakola ki babyokya. Zena idduuka lyange lyaba lisiiririremu neryanaabire lyaba lisiiririremu. Twataasa n'abataka twazimya omuliro ogwo ffe tubangano ke twenda kubona muntu ali kuzimba awo neibyo olukwe. Bano baagala ekikuubo kino kisigale nga kyereere. Bwe baakimena we baakimena abavubuka basirire tosobola kubona nti ekikuubo kire baakimena naye obaye kugula naye ozimbe ngano tuli kwekubirira enduulu mwami Museveni atuyambe ekintu kino nga ife abeena Mutumba embeera yetuli mutituli bitisibwa bulungi ekikuubo kisigale nga kikuubo. Wabula ye mmeeya Godfrey Mwembe alumirizibwa bano abambalidde obutamanya tteeka lya trade order bye lirambika. Kyebeta trade order tekitegeeza kumena numba, kitegeeza kuteekateeka basuubuzi kubanga bizinesi yaabwe kutambula nga systematic ng'abantu babonaga. Ono agamba keetonnyeka gwake okuzimba kulina okugenda mu maaso kuba abazimba bagoberera amateeka. Ekyo ekikuubo abantu basasula kujja kuzimba obuyumba bwabwe oba mu bulungi oba mu bubi. Kuba abana abenda abali kuba ati waabwe balonda eitaka mu tawuni Kanso tibalonda mu ttaka. Ye tawuni Kiraaka tumunoonyeza atangaaze ku mbeera eno wabula enteekateeka zaffe zigudde butaka olw'obutabeera mu woofiisi.